bakakisa mulwadde baleka bakola ki baleka bamwa employment visa kati abantu abamu ekyo bakyeyinulirako nnyo oli omuvubuka bwamukwana ng'akola mu kampani ng'ayina emisaidi ono omuwala gwe bakwana aba mugumu nnyo nti omuvubuka amukwana muki mulamu olwokuba alina emisaidi. Omuwala yagamba nti ate Umar bw'aba amaliriza ensonga ze ate nti oba agomba agera maaso ne nagisinga nagamba thank you sikimanyi nti kisoboka ankwaniriza gwe nakatweyungako amanya nga bulijjo yenze Nyondo Rozet aho bali kubanga ate otufollowinga bali kubanga olikinga videos zaffe nama basharinga mukola kyamaanyi nnyo okutandikira ddala akantu ale akakisa kano ate okugumya abenganda ba abo abatuvudde oba ababavudde ku maaso of course Uganda abo ababadde mu kabenje gamba nga omukyala omuyimbi amanyikiddwa nga Grace n'abalala atusaba Mukama Katonda emiyo gyabwe agiramuze kisa era bawumule mirembe ampozi nabo nga omuyimbi alimpa abali mu ddwaliro namwe tusaba Mukama Katonda abasuuse kati nga tuvuddeko eyo weekend yonna amawuli agabadde gatambula era agatubunyiza obufofofo gegabadde ag'omukulu amanyikiddwa nga Umar n'omuwala oba omukyala amanyikiddwa nga Salima kyatandika mpola mpola amawuli galiko okusakulatinga amaloboozi g'omwana omuwala nga ali mu accusinga omwami ayitibwa Umar okuba nti yamusiiga akawuka akamukenenya oba akasiriimu. Twatwala obuvunaanyizibwa tufunako ku mwana omuwala tufunako ku saidi ye n'omwami naye tufunako ku saidi ye twakomekereza nga tugenze mu ddwaliro kuba ye omuwala we yakebera sorry gimanyi mwenna mugifollowinze mpaka ku endi omuwala we yakebererwa yalaga nti yali positive ate nga ye agamba nti we yava Uganda najja waneeno okukola wano mu Dubai yajjanga mulamu era ye akakasa nti omuntu gwe yatukako naye mu kikolwa ekyo yali mukulu Umar era n'agamba kyandibanga oba n'akakasa nti ye yamusiga obulwadde kyokka mukulu Umar n'avaayo n'agamba nti si yasiga omuwala oyo obulwadde olw'ensonga nti ye mulamu tteke. Twakomekeza tugenze mu ddwaliro yasooka n'agendako malwaliro agasooka naffe tugenda okuwitinensinga eddwaliro ezyasembayo eridi Ajuman Al-Shifa ne tukizuula results ezaavaayo nga ziraga nti omusajja mulamu tteke. Abantu bangi banyiiga oluvannyuma lw'okuwulira nti omusajja ono yali mulamu ate omuwala nga mulwadde abamu banyiiga era abamu bajjayoko ne ku njala. So n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero nsazeewo okubanga ate tuziyitaayitamuko ensonga zino nsisinkanye ate omu ku ba CEO ba Mpombo African Restaurant nga ye Hassan the Rocks ate ewamu ne mukulu kikomeko abasinga era ne mutero okumulaba nga tumukyazaako ku Nyondo Media nga ayisamuko ku nsonga ezimu ez'omugaso mu ggwanga oba wano we tuwangaalira. Ngenda kubanga ate mbawa akakisa buli omu abeere nga ababuuzaako ate tubeere nga tutandikira ddala awo. Abatulaba mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya n'eddoboozi bampita Hassan the Rocks nga nfunye omukisa olw'okubeera nga njogerako nammwe nga mpita ku mukutu gwa Nyondo Media era nga nsanyuse nnyo okubeera nga ontuuza wamu ne chairman waffe owa bana'Uganda era nga sheekhi waffe omukulu Ismail Kikomeko mukisa gw'amaanyi nnyo okubeera nti ngenda kusharingako endowooza wakati wange naye ku nsonga ezigenda mu maaso eri bana'Uganda neyanziza olw'omukisa ogwo gw'ompadde nnyabo. naye mbalamusizaako ekiramuso ekisinga ekyo okubeera ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era nembagaliza olunaku olulungi ate era n'okubeera nti olunaku olulungi lubeerere lwasanyu lwekityo n'okubeera nti buli omu waali afunye essanyu afunye emirembe tumusanyukiddeko n'anakuwadde n'akoze eki naye era byonna enteekateeka ya Allah. Tweyanza nnyo mwami Kikomeko tugenda kutandika mpozi ne Hassan the Rocks okubanga ate atuyisizaamuko ye nga ye yalabye story eno kuba gye yatandikidde ye nga yategeddemu ki era kiki kyasobola okubanga
alutegeeza nga gwalaba okusinziira ku ye yategedde mu story eno. Kyavuddeyo nga result z'ono omwami zifulumye. Naye abantu ennamba esinga bawakanyiza. Era ne bwogenda mu comment section bagamba nedda omwami ono ategeddwa okuba nga si mulamu. Ekintu ekyo ogenda kukyogerako kiba okutandikira ddala ku story nga bwe wagiraba. Abatulaba mwenna story nagezaako okugifollowinga ku TikTok. Abaana bakola lives mpitirivu obungi ne video nga nnyingi nnyo. Negezaako n'okufollowinga ebyali bigenda maaso ku mukutu gwa Nyondo Media. Naye kera ddala ntera nnyo nange okwogera ku TikTok yange nga ngamba abantu nti mu mbeera ey'obulwadde bwa siriimu tuyitirize nnyo okubeera nga twekuuma. Kuba abantu abasinga obungi balowooza nti wane Dubai tebukola ki tebuliiwo. Olw'ensonga nti omuntu baba agenda okufuna MSID bamala mukebera ne bakakasa nti si mulwadde balyoka bakola ki ne bamuwa employment visa. Kati abantu abamu ekyo bakyeyinulirako nnyo. Oli omuvubuka bw'amukwana ng'akola mu kampani ng'ayina MSID, ono omuwala gwe bakwana aba mugumu nnyo nti omuvubuka amukwana mulamu olwokuba alina MSID. Bw'atyo n'omuvubuka bw'aba akwana omuwala ng'akola mu kampani n'amulaga nti alina MSID, omuvubuka ono aba mugumu nnyo ng'akimanyi nti omuwala mulamu olwokuba alina MSID. Kituufu omuntu tafuna MSID wano nga si mulamu. Oluvannyuma lw'okumala okufuna MSID asobola okufuna obudde. MSID gundi si ddagala eriziiza omuntu okufuna siriimu, wabula guba mukisa ng'onalwala n'asinga medical ne MSID. Kati ekyo nsiba nkigamba abavubuka enkya n'eggulo kiteweeyinulyanga ku MSID ng'omuwala gw'okanyagirina nti olowooze nti mulamu. Ate naawe omuwala teweeyinuliranga ku musajja kwanyirira okwalina MSID olowooze nti mulamu. Ekimalawo ebyo byonna kuba kwekebeza. Mugende mwekebeza. Oba osiimye omuwala gw'osiimye n'omuvubuka asiimye munne, mugende mukole ki? Mugende mwekebeze mukakase nti muli baki? Nti muli balamu. Soogera kino nti nsapootinga enkola y'abavubuka okukwana abawala n'abawala okukwanibwa abavubuka nti nsapootinga bwenzi. Wabula abakola alime kugwa mu bibi bya mirundi ebiri. Olime kugwa mu kuba nti okoze edhambi ly'obwenzi nga tokola ekyo ng'obuuseyo n'ekiki n'ekinenyeza Allah olw'edhambi eryokoze eki kitegeeza nti bannange omuntu okwera ne MSID si ekiraga nti mulamu. Bangi ababadde n'addayo okulinuwinga nekitakola ki nekitasoboka ne bamugamba nti oli mulwadde. Oba okitegeera kati n'olwekyo weekebeze owangaale ng'omanye ekituufu ky'okola ki ky'oli. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu yenna togezangako okwebala mu balwadde olw'okuba nti olina gwe wayagalako n'owulira nti yafudde siriimu. Naawe n'olowooza nti olw'okuba gwe wayagalako yafudde siriimu, naawe ne weebika n'oga nti mbutuufu Nakajubi bwaba yafudde siriimu siruwona. Nange ndabika ndi muki? Ndi mulwadde. Oba okitegeera ekyo tekimala ekyokuba nti gwe wayagalako yafudde siriimu, kubanga bangi abasobola okuba nga yayagala ku muntu omulwadde wa siriimu gwayagaddeko n'afa siriimu ng'ono yamwagala obulwadde tebwakola ki? Tebwamukwata. Kisobokera ddala ne bwogenda era z'abasawo nga babiyigiriza kisobokera ddala. Ekintu kyo kiyinza okuba nga kiva ku ki? Ekintu kino abasawo bagamba nti obulwadde bwa siriimu bukwatira mu musaayi, tebukwatira mu spams. Oba okitegeera okwegatta kw'omulwadde n'omulamu singa tewabaawo mbeera yonna ereetawo ku muntu musaayi guno kukwatagana nagwa mulala, emikisa gy'okuba nga talwala siriimu giba mingi, giba waggulu. Oba okitegeera so kati n'olwekyo oyinza okufuna chance eyo. Kwanza nali nkirabyeko omuvubuka omuyagala kukola eyo gye twali tukolera mu Uganda, omulala n'afa siriimu. Omuvubuka n'alowooza nti mulwadde n'awangala nga yeebaka kuli mukazi yenna nga yakimanyi nti ali mu kusiiga. Naye omukazi we ow'ewaka ajja afuna olubuto agenda emulaga okunywa eddagala. Omukazi bamukebera nga muki? Nga mulamu. Bamugamba lutu gy'okoma okunywa eddagala komawo n'ebbaawo naye tumukole ki? Tumukebere. Kati omukazi akomawo agamba mwami we nti olwayo nagenze okunywa eddagala naye bankebedde bangambye omulundi ogudde tugende babiri naye bakole ki? Ono amugamba result ziriwa nga mugazi zizino. Omusajja osoma kuzasiza mukazi we nga mukazi mulamu. Omusajja n'afunamu okutya n'agamba kijja kitya.
kati naye olwadduka agenda akole ki yekebeze omusajja agenda okwekebeza nga naye mulamu oba kitegeera era yakomawo n'atugamba nga n'okuwunga awunze naga nti bulijjo neebaka ku bakazi nga mmanyi kusiiga kubanga bwe yamalanga okukozesa nga jagamba bakyaliibe tibannange eyo temukola ki temuyitayo nayo noonyeeyo oba kitegeera neeraba bwe yasimatu kuba nti asiigibwa aye yali amanya ali mukola ki ali mu kusiiga kitegeeza ne ku mulabe nakisoboka naye lwaki abantu abalina enkola eyo nti nalwadde kandi lwaze buli omu ekyo Katonda alayika bwatu byakikola nti omuntu yenna bw'afuna obulwadde obwo simanyi lwaki ku bimu ku bye buleetera omuntu bimuleetera okubeera ow'ettima abeeramu embeera erega nti nange saakola ki nange saayagala sinze nabwereetera saabujja ku nsolo nabujja ku muntu kayine naakola bwatu naye ate Katonda bangi abalwaliramu eyo embeera nga tebabadde balwadde naye olwekooloweza nti balwadde ne balowooza nti basiiga ate munne ne babufuna nga baali tebabufuna mukola ki mu kusooka so kati n'olwekyo okwekebeza kikulu nnyo komawo ku nsonga ya Umaru n'omuwala oyo omuwala agamba yakola wano yali Abu Dhabi wempulira n'akola emyaka 2 negiggwako n'addayo e Uganda bwaddayo e Uganda n'amalayo bbanga lyamalayo yesitegera bunyu yali bbanga ki teyawezaayo myezi 2 bwe yali agenda kukomawo n'asooka yeekebeza okawuliraako ne kusaawa esembayo ng'ekyalinnya neyeekebeza mu kwekebeza kuno kiki yali anoonya ngayagala akakase nti azze mulamu si kulwa nga nga omusayi gukola ki gumukuba n'atafuna visa okwekebeza kwe okwo kwokka kulaga nti mu bbanga lyamala e Uganda alina abantu beyegattako nabo abaamuleetera okwekengera ngadda nti kansooke neekebeze si kulwa nga nfunye obulwadde ebbanga lyenkoze eki lyemmaze wano so nga yava eri nga abadde ali ku visa kitegeeza nga abadde mu kiyumba abadde mulamu yamala ebbanga yamala mu kiyumba n'akivamu nga mulamu kati mukudde e Uganda kino kyokwekebeza bujulizi nti alina okubaako n'abasajja byabeerako wa e Uganda ng'avudde mu kiyumba nga azzeeyo ewaka ensonga esooka ogiwulidde eyo ensonga emu sawo bagamba buli mutene yali agenzeko neyekebezaako bakikugamba nti eriyo abantu tulina emisayi eriyo omuntu alina omusaayi ng'asobola okufuna obulwadde mu mwezi gumu ne babukebera ne babukola ki ne babulaba nebayo omuntu asobola okufuna obulwadde okumanyi g'omusaayi gwe ng'okubukebera ne babulaba kitwala emyezi egi okuva lwebwakola ki lwebwamukwata yensonga kibaga nti oba weekebera ku mulundi ogusooka tebagamba nti toli mulwadde bagamba tebulabiddwa okitegedde nani reactive kitegeeza nti obulwadde tetubulabye tekitegeeza nti tolina tetubulabye ekyo kiba kiraga nti waliwo omukisa omulala ogwokuddamu okwekebeza balabo osobola okudda ne bagamba kati tubulabye ekigambo ekyo njagala mukigenderere nnyo nani reactive kitegeeza nti obulwadde tetubulabye tebaga nti tebuliimu wabulage tetubulabye kyebaga nti komawo ogwokubiri tulaba oba tunakola ki tunaabulaba ekyo babategeeza oba kitegedde tukomawo ku pointi endala ey'okusatu gyagamba nti neekebeza nga ndi Uganda nga ndi mulamu bwe najja wano ne visa yajja ku ya myezi 3 bwe nawula musajja oli ayogera yali mwezi gumu omusajja agamba oli ono yalinganga agent we naga nti omulimu yakufuna kusaawa esembe nga visa oba nga yingire n'afuna omulimu kati ate n'agenda okwekebeza nga mulwadde ng'omusajja gwe wegasseeko naye wano mu UAE ali omu gwayogerako Umaru ate nge bwanyumya engeri situation eyaliwo nga yegatta ne Umaru eraga nti wateeka okuba nga waaliwo okuyubuka kwabo ababiri okusinza ku situation gyanyumya obulumi bwe yayitamu na buli kimu kyonna n'engeri gye yalimu eraga nti wateeka okuba nti waaliwo okuwanyisiganya kw'omusaayi ogugwe n'ogwono oba kitegeera nga butereevu ono omusajja bw'aba ayina ono buyina omumukola ki omukwata olw'omusaayi oba kitegeera olw'omusaayi era nga n'ono omuwala bw'aba ayina nga buyina omumukwata olw'omusaayi oba kitegeera kati wano wenzigira bwe kiba
obulwadde omuntu buba bwakamukwata tebulabikirawo. Abaffe gwe tolowoozaamu gwali eyampulira nti omuwala ono ayinza okuba e Uganda ng'obulwadde bwali tebunaba kulabika mu musaayi nga yali yakabufuna ku musaayi gwe. Ayinza okuba nga alina omusaayi ogwo ogusobola okumala emyezi emeka 3 obulwadde okulabika. Kati we yeekebereza ayinza okuba nga yali either yakabufuna ng'ali Uganda ku basajja byabeerako nabo ng'ali Uganda, either nga kuli yamusiiga, naye we yeekebereza ng'ajja nga tebunabeera reactive nga tebanaba bukola ki kubulaba. Ekyo nakyo kikola ki kisobokera ddala. Ekyokubiri, bw'obala gaapu ye bw'obala ebbanga eriri wakati we okwegatta ne Umaru n'okugenda okwekebeza, ziyinza okuba nga wakati w'okwegatta kwe ne Umaru n'okugenda okwekebeza oyinza okuba tewaliwo gundi ya mwezi. Ebbanga yinza okuba nga teriwa lya mwezi, either nga ng'eringa wiiki emu ye gye yamala ewa Umaru. Kati wava wa Umaru nga bamufundidde omulimu n'agenda ne yeekebeza, kitegeeza nti zireka zaalinga distance ennaku nga 10. Oba okitegeera? Mu nnaku ezo 10 ewiiki emu oba ennaku 10 kiba kizibu nnyo okuba obulwadde nga busobola okulabika. Kitegeeza bwalimu. Kati nze nzijirwa ekirowoozo kino nga si kyekituufu. Ndowooza yange sigamba nti kyekituufu. Endowooza yange egamba nti omuwala ono asobola okuba nga obulwadde yabuva nabwe Uganda, naye nga weyeekebereza nga akyali Uganda bwali tebunalabika mu musaayi ne batabulaba. Oba okitegeera? Bwenkomawo nembala gaapu eri wakati w'okwegatta kwe ne Umaru n'okugenda okwekebeza, ndaba nga obulwadde buyinza okuba nga buba tebunalabika mu musaayi. Ennaku zaali ntono, zabufuniddemu zaali ntono, okujja nga kati bafuna ebyuma ebisobola n'obirabula mu lunaku olumu oba mu nnaku 2. Naye bwe kiba nga kyalinga edda bwe baatugambanga, ndabanga ennaku ezaali ki entono okuba nti obulwadde butuuse okuba nti babulaba ng'abujje ku Umaru. Oba okitegeera? Kati Umaru eyeekebeza nga mulamu, bwe kiba nga obulwadde yabufunira Uganda ne babukebera nga tebunabalabika, n'atuuka okwekebeza wano okuba kati bw'obala emyezi ebbanga lyamala e Uganda n'eryo yali amaze wano ery'omwezi omulamba giba myezi kumpi ng'ebiri oba 3. Kitegeeza nti oba butuuse okulabika. Kisoboka okuba nga kyovola kati bwakola ki bwalabika. Kati mukulu Umaru bw'abanga yeegatta n'omuwala ono era nga naye olaba distance ye n'okwegatta kwe n'omuwala n'okwekebera kati saawe ne weyeekebereza bwabuze ne butalabika. Bwe kiba nti omuwala ono yalina obulwadde nga yabujja Uganda, situation gyanyumya gye yayitamu nga yeegatta ne Umaru buterevu Umaru alina okuba nga obulwadde abulina naye tebunalabika mu musaayi. Bw'abanga Umaru yabujje ku muwala. Ntegereka bulungi? Eyo nsonga nkulu. Bw'abanga Umaru obulwadde nga yabujje ku muwala, ng'omuwala yajja nabo okuva e Uganda, kyengezaako okunyonyola nti omuwala bw'abanga yajja n'obulwadde okuva e Uganda, Umaru n'abanga yabujje ku muwala, bwe yeekebeza n'atabulaba teyeeyibala kubanga ebbanga lyabadde tono, yinza okuba nga bwali tebunalabika mu musaayi olw'ebbanga okuba nti lyabadde tono eryakayitawo ng'amaze okwegatta n'ani n'omuwala oyo, okugjawo ng'omuwala talina bulwadde. Naye bwe kiba nga kituufu nga ddala bamukebera ng'abulina, ne situation gyanyumya gye yayitamu nga yeegatta ne Umaru, Umaru ne wabanga yali tabulina nga yabujje ku muwala, after 3 months Umaru addemu yeekebeze, ayinza obbulaba, bayinza obbulaba. Eyo nsonga nkulu nnyo. Oba okitegeera? So kati n'olwekyo siina gwe nsalira musango, sigamba nti omuwala ye yasiiga Umaru oba Umaru ye yasiiga omuwala, wabula nkubaganya birowoozo nti kubabi naye ng'emikisa gy'okuba nti omuwala yasiiga Umaru girabikanga eminene okuba nti Umaru talina, bwe gabanga ddala ge mazima nga bamukebedde nga zizira nti mulamu talina bulwadde ng'ate oli abulina, kiba kitegeeza nti bwe kuba kusiiga ate omuwala yandiba nga yasiize Umaru. Eyo endowooza yange oba yendowooza yange ki kweyo ensonga. Siina gwe nsalira musango nti omuwala mulwadde nti yasiiga Umaru oba Umaru yasiiga omuwala, wabula nze ngezaako okwanalizinga ensonga nga bweri. Ali eyo alaba asinzire mu byenjogedde naye afune ki, yeefunemu ye kyalowooza kyeki. Oli mutuufu oyogedde bulungi. Nange ng'omuntu mpikize bingi nnyo, so akatuwa ate akakisa mukulu yabeko kubanga ne story eno yagigoberera
yana ndidi akubire ukasimu nambuze ekintu kino bwekiti kijja kitabo kino mwana nga nubo ati so naye kaabeko ne kyayogera ku nsonga eyo. Neyanziza nnyo okubeera nti tukubaganya ku nsonga eno sensitive ennyo ate era nga yakabi mu society yaffe ng'ebiseera ebisinga ebadde teriimu era awo nsabira abannayuganda ffenna oba okutwalira awamu okubeera nti lweva oba abantu bonna bonna tekeka okumwesiga dakiika ebintu n'okubeera nti essaawa y'emu ate n'ogenda omuwala yagamba yalabagane n'obumalu ebitundu ekisukka mu esatu olunaku ate n'abeera nti ebigambo ebyo n'ekirala eky'obulwadde akikumiitinzeko nnyo omuwala yagamba nti ate obumalu bw'aba amaliriza ensonga ze ate nti oba agomba agera maaso ne nagesinga obwerere bwe nagamba thank you sikimanyi nti kisoboka abantu bonna ndowooza eyo by'omu akinoonyerezeeko kubanga engeri gy'okutama n'obeera nti weekiisinga obwerere bwo omusajja yenyinga yeyenywegera obwerere bwe nagamba thank you kati eyo statement ku lwange sikanya nayo omusajja nga ali fiiti nnyo kuba nti alina asobola okutama bwati n'abeera nti yetuusaako ekikolo ekyo omwana nga bwe yayogera naga nti omwana okusooka ekyokubiri emirundi 2-3 nga bakola ki basisinkana n'omuwala kubandira buti lwaki togamba nti owayi twambale noyambala engatto emukozesa engatto olw'okwewala n'okwetangira okusooka ebintu bibiri okufuna olubuto omusajja gw'otamanyi nakyo sikyangu sikikola ki ekyokubiri obulwadde bungi nnyo mulimu obwa siriimu mulimu obwa covid-19 kati obw'ennaku zino kati essaawa yenna bw'oba nti mukozesezza engatto ng'ezo musobola okubeera nti mufuna bulwadde naye ekyokusatu ekigambibwa nti omuwala bamusanga yekka nze ku lwange Nyondo Media Youtube yasikanako Umar okubeera nti abaganya ebirowoozo bombi nga bakuzi face to face wabula omuwala bamusanga yekka Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana'Uganda batalina amasirizi bandi badde bagenda bonna Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media tuli wamu naawe Nyondo Media waliwo n'enyondo charity ebudabudda abantu abatali situjja nnyo kugirwako kuba tayimu n'ebiseera kati ye chairman kyagamba nti ekyawumala ogenda neyekebeza obwomu kyekireetera abantu okuwulira nti babuusabuusa mu results nti ntuufu era gwe kyekyabadde kikkubya kuba singa omuwala yabaddeko newe tinensingira naye nakyogera zinandibadde results zotuwanfu olw'ensonga omuwala teyabaddewo oba okitegeera kati omuwala yekebeza yekka ne bamuwaliriza tusinga ali bwomu naye omuwala yagenze yekebeza yekka naye ne bamuwaliriza tusinga ali yekka so nga kyalibadde ekirungi nti baali badde bonna nga bwe bali buli omu naawe kinesinga results zaki za munne kati muzeeyi kyagerako nti kyekyaleesa okubuusabuusa mu mitima gy'abantu okukakasa nti ddala results zewatuwadde ezawumalu ntuufu ani asobola okutukakasa ekyo okusinga omuwala omuwala yalibadde asinga okutukakasa ekyo nga waali naga nti nzirabyeko omusajja mulamu nze mulwadde oba okitegeera kati chairman kyagerako okubeera nti osala ogwakawala tunawulya gwakalenzi kubanga singa babadde bombi bandibadde ababiri bejjukanya naye abasatu basatulula kati mwe mwagenze n'abasatu netumugenze n'oli bantu bannanyini ekikolwa ekyo nakubeera nti buli omu awa ku munne obujulizi kati n'olwekyo nti ensonga eyo so bagikomentingako wakati essaawa y'olwaliro omuwala ali Uganda
omulenzi ali Dubai wali shadde wali wa mu UAE kakati ekyo ne kibeera nti kireeta okubuusabuusa results kyokusatu mwe mwasazeewo amalwaliro bano bennyini be bandibadde bagamba nti gende mu ddwaliro gundi gende mu gundi betuti bazitujje abali ku saidi y'omuwala eddwaliro eryasembyeyo abali ku saidi y'omuwala be balironze erya Jumaani nabo gye babeera abali ku saidi y'omuwala begensi b'omuwala batutte Abu Dhabi gye batabeera lwaki bagamba Jumaani ate gye babeera bandi bate tubatwala Abu Dhabi oba tubatwala Sharjah batamanyi ewali Newto nti bo tebamanyi ate balinga be beesaliddewo bali bannannyini mwana ne bagamba nti ffe twagadde nno kubanga be tutera okukebeerezesaako tulyesiga ekitegeeza bo babamanyi abantu baamu era ne batuukayo ayinza omutemya ku liiso nedda kyeya nga bannannyini b'omuwala benyini be beesali abali ku saidi y'omuwala tugende mu ddwaliro eddwaliro lye balonze ne libawaliza nti gwe muleese mulamu kuba bo kyabadde baagala okuwulira nti mulwadde ye yasiiga muwala waabwe naye ate amawulire eddwaliro lyegabawadde ne gali opposite ne kyabadde basuubira eddwaliro ne libagamba nti gwe muleese muki mulamu wano nkubuuliza mwami Kikomeko okuza kutuuka wano era obaddeko malwaliro ag'enjawulo wali owuliddeko nti eriyo ebidagadagala omuntu byasobola okukozesa n'abinywa agenda okukebera nga obulwadde bulaga nti tebuliimu nali nkiwuliddeko era bulijjo abasawo bw'oba ogenze mu ddwaliro oba olwadde musujja oba olwadde kiki omusawo kyasooka okubuuza nti wakozesezza ku ddagala ki oba wamize panado oba wamize aspirini oba wamize eddagala ki olina okulimubuulira n'amanya olina eddagala liwakozesezza akebera amanyi eddagala eryo liwakozesezza linamanyi mwagenze bababuuzizza eddagala kiri mwakozesezza oba mwasooseewa oba kikimuliko kati bo ne babakebera nga babakeberera awo mu gundi eddagala lisobola okubeerayo era gyeriri omuntu ayinza okumira ne bamukebera obulwadde ne butalabika mu musaayi lwaki dokita ekibuzo kyasooka okubuuza nga ogenze mu ddwaliro oba omusujja oba kiki nti mumuwadde ku ddagala ki ne mulireeta limulaga kitegeeza gyeriri era nga boolaba nti ogenda okwekebeza siriimu bakubuuza wasembayo ddi okwegatta n'omukazi era lwe wasembayo okwegatta n'omukazi wakozesa ki wakozesa nga mwambadde engatto nga muzeebi yagambye oba temwayambala ngatto kimuyamba nnyo okubala distance okubala ennaku ebbanga eriisewo okuva lwegatta n'omukazi ebbanga liisewo lyenkana ki okutuusa lwozze okukola ki okwekebeza kubanga ebbanga eryo kikulu nnyo okitegeera ekibuuzo ekyo bakikubuuza ebbanga eryo kikulu nnyo litegeeza kinene nnyo muliza zigenda okuva mu musaayi oba okitegedde enamba esinga egamba nti omwami ono yandibanga yasoose kweteekateeka n'agenda okukeberebwa nga kakukati kasobola kulabika kubanga yasoose kweteekateeka kino ekyo kyogerako oyinza obutabawakanya kubanga allegation eyo etandikire amawulire ge gatandika okusaturatinga social media omwami oti yasooka kuliyakitingirawo yasooka n'akiwa obudde n'asirika mukava n'abanga ataliiyo nekitwala obudde kumpi ennaku nga 4 ng'asirise kati abantu basigaye balowooza mu nnaku ezo nazo yasirikira ng'abaana amawulire gatambula ku social media lwaki yavayo after 4 to 5 days alyoka nti bannaye ndi mulamu tugende twekebeze obugumu obwo yabujjawa bw'ataasooka kufunirawo ng'amawulire gakatandika kubanga media eyo giraba bw'ogiwa ennaku 2 zokka bwe ziti amawulire gaba gamaze okuwona ensi yonna ogistopinga amangu ate mu lunaku lumu vaayo okole gundi okole disclaimer ogenda bannaye ebyenjogerwako yenze gwe boogerako si bituufu nze ndi musajja mulamu yenna akakasa nti ndi mulwadde ajje tugende batukebere mu bwangu naye lwaki abantu we bakirowooza nti asobola okubaako byeyanywa neyekebeza nga biziyiza obutalaba bulwadde mu musaayi nabo tobawakanya omusajja yatwala ebbanga ennaku nnyingi okukola ekyo nsonga nkulu so gwe naatulaba ebiseera ebisinga bannauganda tuwanda ebigambo eri bannaffe noga gundi yagambye bw'ati tukubaganyiza ebirowoozo nga bwe tubadde wano eno teri muntu agambye nti kiri bwe kiti
teri muntu amentionize nti mukulu Umar mulwadde oba omwana mulwadde oba ono yasiiga oba oli yasiiga oli gwe wenna awuli olulimi Oluganda era ng'otegeera ddala bulungi nnyo bonna boduna vidiyo eno ojja kugitegeera ddala bulungi nnyo tuleme kugamba nti Sekagundi agambye bwati ne bwati ate mukulu kye yagambye bwati ne bwati so n'olw'ensonga eyo tubadde tukubaganyamu just birowoozo okusinziira ku stories nga bwe zaatambula sifa abaabireeta sifa abaabitandikawo era tuba tulina okuba nga tukyogerako naye ate era katuwunzike ng'ate mukulu chairman ewamu ne Seka waffe owa Mpombo African Restaurant nga babulirira ku baana ab'obuwala si be bokka wabula n'abaami abali eyo nga mukyagala okukola mu UAE mulina kweteekateeka mutya mulina kutambulira mu mbeera ki mubeere ng'ate musigalawo nga muli balamu n'okolera family zammwe kuba mwagenda okuva ewaka nga muzze kuteekerateekera family zammwe. Twogera ku nsonga zino olw'ensonga nti tuli bakulembeze. Ensonga zino zaagudde mu bantu betukola ki betukulembera. Okitegeera ono chairman ali wano ensonga nyinyi z'Abannayuganda zakwasaganya. Tetwagala abatwettanire mu buzibu bwokka. Ng'ate embeera obuzibu obujja bwe tutasobola obwogerako ne kiyamba abalala ate nga tebunnajja katugerako ng'abakulembeze. Twogera ku nsonga zino ng'abakulembeze ekyo kimu. Twogera ku nsonga zino ng'Abannayuganda abakwatibwako ku ekyo ekituuse ku Bannayuganda bannaffe ekyo kyakubiri. Ekirala twogera ku nsonga zino ng'abazadde oba nga bannyina b'abantu bona ffe tulina bannyinaffe abali muno mu UAE olwayo kiri ku Salima ekya kisobola okubeera ku Sumaya mwannyinaze olwayo kiri ku Umaru ekya kiyinza okubeera ku Muhammad muganda wange so kati okuvayo nenjogera ku nsonga zino sirina gwemba nnumba njogera olw'obuvunaanyizibwa bwennyina nti kinkwatibwako okwogera ku nsonga ezifaanana bwe ziti ekyo kimu. Ekyo ekirala kuno kubuulira kugenda eri Bannayuganda bannange bonna abawala n'abalenzi. Nze mmaze mu Dubai emyaka 10 okuva mu 2012 mpaka 2022 emyaka 10 naye mu myaka 10 gye mmaze mu Dubai sirabangako busiiwuufu bwa mpisa na bumenyi bw'amateeka bwoleseddwa Bannayuganda nga mu gino emyaka 3 nga COVID yawedde. Bannayuganda bakyuse nnyo mu myaka gino 3 nga COVID yawedde. Ffe twajjira wano nga omuddugavu Omwarabu bwakubuuza nti Nigeria nomugamba no Uganda ngagamba oh mashallah Uganda good Nigeria oh too much problem. Okiwulira kitegeeza nti twalina ekitiibwa ekyali kituweebwa ng'Abannayuganda ekyatuteerwawo omuganda waffe eyali president waffe Idi Amin Dada okuba nti yateekawo enkolagana ennungi n'abakulembeze ba wano ne tubeera nga tulina kafeva ak'omutima omulungi n'empisa ennungi ez'okukolagana n'abantu. Essaawa eno bamaze okutulayininga mu layini emu n'Abanigeria. Kati essaawa eno oga nti Uganda ni Omwarabu adduka olw'empisa zetukola ki zetwandise okwolesa. Essaawa eno oga nti ndi Munnayuganda Omwarabu adduka olw'ensonga nti ajja sanga Omunigeria ng'alina passport ya Munnayuganda. Kati emize egyo gye tuyize egy'okuddira passport za Uganda oziguza Abanigeria nze ngamba nti zireka gireeteddwa nnyo bano abeeyita ba agents abafunira abaana emirimu kubanga balina omuze ogw'okuwamba passport z'abaana ne bazisigaza abaffe passport ezo baziteekawa. Gwe tolowooza ndi bano Abanigeria balina passport z'Abannayuganda nti bazigulako ba agents kubanga awamba passport y'omwana n'amugamba ogikuwa njagala 10,500 oba 10,000 omwana wezimulema n'atasasula. Ono chairman akubuulire bangi abaana abafulumiddwa wano ku bipapula nga bajja ne passport bayitirivu obungi passport ezo ziragawa seeza nti Abanigeria passport zebalina bazijjawa ba agent mu abasinga nnyo muguza Abanigeria passport z'Abannayuganda mutononedde erinnya lyaffe si yaffe efudde tekyalina kitiibwa. Essaawa eno bataddewo restrictions mu Africa yonna ku nsi 2 zokka. Restrictions eziri ku visit visa simanyi okuyingira Dubai na biki biri ku nsi only Nigerians and Ugandans. How come nti essaawa eno batutwalira mu kiti kimu ng'Abanigeria? Ekyo kibaddewo ddi. Ono omuzeeyi ajja kukola emyaka gye bamaze muno mu Dubai kyali kibaddewo ddi nga batuteeka mu level mu n'Abanigeria tekibangawo. Baali bamanya emisango gy'Abannayuganda gye twali tulina wano mu UAE gyali egi abawala kwetunda abasajja abavuka kuvuga mwenge emisango egi nga tetumanyiddwa mu bufere tetumanyikiddwa mu bubbi tetumanyikiddwa mu butemu. Essaawa eno tuli batemu tuli babbi tuli bafere byonna tubikola. Emize giri ebiri egyasooka tukyagikola twongeddeko n'emirala emiyitirivu obungi.
obo kitegeera bukera butyencha nosanga omuna Uganda akubira munne owa mobile money namugamba jangu oinako float nti ye nyine obukadde butano bwenjagala ku receiving okuva Uganda obinako nti mbuyinako omwana najjanga adduka ne cash wa dira mu 10 ne ngoli abera amuliya nakwira omwana amugamba ndi jangu mu fridge mwala omwana najja ne bamujjako bujja sente bamukube empire batambula ne bagenda sente zenkalo omwana zabonyebwe nazo abana bambairo mane mbabuze bababbo kamalo bukamazi ngababba bana Uganda ubwo muzeti twagulina obo kitegeera bakulaga obu video nga abaddugavu balumba supermarket misana tukunga balina ebijambia banatwala otyanti oba bana Uganda balumbye oba bana Nigeria ngana passport za yes banatwala batya baba nakwata mu Nigeria avo kulumba mu ekijambia na passport ya ina ya Uganda omwala bogenda mugamba otyanti ono simu na Uganda mu Nigeria nga amusanye na passport ya Uganda obo kitegeera babalaga obu video nga mulaba abasajja abaddugavu bagoba ababangali ebijambia babatematema ka video kalaba olya asirika naloza nti wotaberedde kisa ku muddugavu munno bono kwata ku mwana wo genda mu isoti omwarabu togenda mutta kizeza tebakyatwesiga obwesige batuna mu babu tujja mudda nenga ffe tuvuddeko obuzibu ffe nyine abana Uganda ffe tweretedde obuzibu tulimu olwaleero obo kitegeera so n'olwekyo nkubiriza abana Uganda mwenna gye muli nti tuddeyo ku mpisa zaffe nnungi kwe baali batumanyidde otherwise tugenda sanga obuzibu bungi nnyo sifefeka ne bannafa abali badde bafuna akakiso okujja babeereko wano bagenda kulemererwa okubeera nti bakola ki nti bajja nga ffe tweretedde ebizibu ebyo abawala abana Uganda basuse nnyo ganza abavuka aba Nigeria bebaba bali addiiro ezo zofuna passport zaffe obo kitegeera bawoza aba Nigeria bagaba sente abana Uganda tebagaba sente nafundikira nga bemuwoza bagaba sente bo baba neddiiro zaabwe zebabala mwe bateka mu diru zenjaga mwe bateka mu diru zemyenge mwe bateka mu diru okufuna passport ninga muli bana Uganda ejo nemizete gibaddewo nejo nabana Uganda bagikoze eki bajize soka temwevuma bino mateka ge bataddeko mapya gatugwanira gigagenda okutuyamba oboolyawo okusunsula mwabo abadde bakola ebyo gutulabe sawe na abana bakumidde mu awiri bashimanyi bulungi nti we bali baba yamba buyambe bakumirawo bali mu kwekalakasa tumala bebu video bekarakasa basito bucket bwakasasiro bubuse bikomera babuyiweri bajira abawarabu abasajja bambadde amakazi basayidi babalimu babakakanya tebakyawulira bali mu kubuka mu bbanga bayimba nyimba bubakasuka ebisaaniko ezo empisa ezo bwezito ddala omuntu akuyambye nakuumirawo emyezi 2 miramba nga akuliisa akusuza takutadde mu kkomera notandika okwesa bwoti omuvunaana ki lwaki eri eddalu tetuligwira ku gavumenti yaffe ye Uganda lwaki tuligwira wano yambo buyambi ono ye maama waffe owokubiri ng'ogyeko bamaama abatuzaala Dubai ye maama waffe owokubiri oba kitegeera kati ate tuzze wano tubadde tufuna akalembereza wetugwire eddalu eryo lyetugwa tugende tuligwire e Kampala ewali abatunyigiriza abatuteeretedde okujja eno okubonaabona lwaki ate tuligwira wano oba kitegeera n'olwekyo bana Uganda tweddeko tutereeze tudde mu layini nzaga amateeka nagasanyukidde gagenda tuyambako oba olyawo okutwala abo abadde beefudde mukoko mu kubeera nga bakola ki nga bazza emisango okuvumaganya ensi yaffe oba kitegeera abaana abawala mwekuume mulekeraawo okumala gabuuka na buli musajja ajja guno muze gw'abaana abawala banoonya mirimu oluba okutuuka n'okunoonya omulimu kyasooka okukola asooka kufuna musajja nga tannafuna mulimu mbu anoonya n'amusasula bed space anoonya anaamugulira omulimu anoonya n'amuwa emmere ebyo byemujja munoonya bw'oba tolina sente zikumala kujja kwebeezawo Dubai ng'onoonya mulimu totawa nakola ki kyovola nga watadde oteeka nti jangu ne15 ng'ozirina ezo 15 zisobola okukuyamba okupangisa ennyumba okunoonya omulimu okusasula ba agent okusasula osula n'okusasula omulimu nga togenze kugwa muki mu gapu z'abasajja balwadde kukusiiga bulwadde ng'oli mu kunoonya wakusula nakomekeza ng'oli ku street kujja nga tolina ssente oba okitegeera so n'olwekyo abaana ab'obuwala mwegendereze omuntu yenna yeefuula nti akuyamba nga musajja omusazi wano Dubai nkulayirira amazima ga Katonda nga talina bwakuyita talina kira kyonna kyaba akwagalako okujjako kwebakako teri kirala akuyita atya talina bannyina abali e Uganda baba ayamba nnyo aleeta bannyina kale ajja abafunire baba asuza nga bwakusuza abaliise nga bwakulisa abagulire omulimu nga bwakugulidde gwakuyita ki okukolera ekyo gwe notasooka kulowooza naye omuntu ono alaga keyo eno gyandaga yaaba be baggwayo dda baafuna emirimu bonna lwaki eba yaki talina kyaba akunoonyako okujjako okukola ki okukozesa
amala kulekewa kusolera mu katanda agenda apangise walala osigala awo ng'okola ki ng'obona abone kinadira tujja kusanga ku street abaana bola bali ku street awo bakunyumiza yali abaddeko ne boyfriend wano nga yakajja n'amuddukako n'amusuulawo n'afunika ng'ali ku ki ng'ali ku street lwaki temufuna byakuyiga oba okitegeera bwe mutyo n'abalenzi nammwe mwegendereze abakyala abakulu abo be mubuuka nabo ababalimbalimba n'obusente temumanyi mirimu gye bakola woza nafunye esimu ekimadamu kinteekamu sente kizijjawa wali otegedde omulimu gwe kikola gye kijja sente ezo mulwokuba gulidde essaati agulidde empale oba okitegeera akulumirwa ngaani akuyita atya naye akuwa sente nga alina kyakunoonyako omanyi kyoba sente zakuwa agenda kusiiga bulwadde bannaye tubeere beegendereza obulwadde mu Dubai mwebuli ate bungi ge mazima teweesiganga omuntu okuba alina emerisaidooloze nti mulamu no mumale kwekebeza ebyo ebigamba byange byinza bagamba waliwo olugero lugamba nti nantawulira oba so tweyanziza nnyo seeka webale nnyo obalire ddala ebigambo byo tetubiguze naye gwe wonna alaba ebiseera ebisinga twefuula abatawulira nga ate ebigambo ebitugambwa bikulu nnyo 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 mbeera waneno nga mpuliriza ebigambo byo naye mba njiga ng'omuntu buli wenkosti nga ntula mu show bingi byenjigane nga tuli mu show oba tokimanyi so tweyanziza nnyo tweyanzigere wamu ne mukulu kikomeko naye bingi byemuyizeko nnyo nga nowako tubeera mu show naye mbeeramu ate nga n'okuyiga nkola ki nkuba ebinyonyi ebyo n'ejjinja eryo limu neyanziza nnyo okubeera nti muganda wange ayogedde ebyobusiimu bw'empisa ekyo kituufu era kyekyasinziddeko minisitule ey'ekikula ky'abantu social affairs okubeera nti yatutaddeko kubeera nti tubeera ebbaluwa ekakasa empisa zaffe good conduct certificate of good conduct kati nebeera nti eteekeddwa okubeera nti buli muntu abeera nayo talina kisobyo kyonna si criminal ngemwebwa ministry internal affairs Interpol baluwa eyo ekakasa empisa zo ojja kubeera muntu mulamu ojja kubeera muntu mulungi ekakasa ebbaluwa eyo naye empisa zaffe zasiwuse nnyo naddala abaana okuva ku union n'okutuuka awiri gye bali beekalakaasa bawulya abasirikale abantu ba donors abakyalita abaleeta emmere babuuza nti bulina kumuleeta muceere na bukoko muleetayo matooke omuntu aleese kikyalabye kyayagadde kuwaayo kutona amatooke ge basaba bo balabawo olusuku lodde we bali akati era ekyalaze empisa zaffe bwe kubeera nti mu bantu abawerera ddala 5,000 Uganda yesinzaamu ennamba ennene nga bawera 1,200 kubanga buli nnaku abantu bajja beeyongera. Ensonga ey'okubiri yayongedde okusiwuusa empisa zaffe okubeera nti abakazi abasinze bawala abasinze okubeera n'embuto ennyingi kubeera embuto kufuna embuto wano mu Dubai mu ddungu mu budeeka buno lumbeto obumenyi bw'amateeka bannayuganda era ennamba eri mu 8 abantu 8 nga n'okusingawo ejjagenda waggulu era kyovudde olaba nti basoose kutwala abantu abo abalina gundi ezo basoose kubabuuza oba kiki kyo kyonna bagambye mugende n'empisa zammwe bwe kubeera nti baba dipootinga budipootings eno si wave oba kukola ki oba amnesty kino just kutikka butisi muzeeyo empisa zammwe embi ekitegeeza era bakubaninga life ban kubanga batandise okugamba nti ate twagala okukomawo eno life ban mpozi nga balina tebaddirizaamu ekyokusatu ekyaddiridde eba ensonga eyokusatu ffe twasinze okubeera n'abaana abangi abaana abakyala ab'embuto ab'abaana basuuka mu 40 munaku bagenda beeyongera tebalina mpapula tebalina biki tebalina abaana era tebakoze olw'okuba etteeka lya wano omwana atalina mpapula atalina nemwegatta nga temulina marriage certificate omwana abeera wa mukyala era kyobudde olaba tebabajjako DNA omwana agenda ne maama we embasi emukolya bukolezi bakola n'akafaananyi nga bakonako stamp nga bamuwandika mu gundi nga bamuwa outpass ng'agenda Kampala abasinga bonna tebabadde certificate olw'okubeera nti baba kufuna mu mpisa nkyamu etali yabo
babatise butisi ekyokusatu abantu wano abasinze okugenda n'embuto aba Nigeria n'Abakameruni n'okusinga olw'okubeera nti babayita ba bebi amwagalako passport bw'atuuka e Uganda abeera nti amuwasizza baleese omusajja ow'ebweru n'abeera nti olufuna passport adduka agenda China ng'obude owulira nti China babakwata kuwa babakwata amanya Banayigira naye nga bamanyi Bannayuganda kwa passport bagendedde koza Bannayuganda passport zibalina za kitalo nnyo kati ne tubeera nti bizibu era tolaba nti batutikka butisi ero deportation etegeeza bagoba bugobi zaayo empisa zo ewammwe embi senga ebadde Amnesty International bagamba genda otuuse vizaayo obeere nti ojja kubyogera ojja ku biwandiiko okomewo ne bakuwa outpass kitegeeza nti bakugobye n'empisa zo embi obude olaba nti batulangirira mu bantu ab'empisa embi olw'ebikolwa ebyo nabiki bye balabye tebaagala kumanya birala bigenda mu gundi bagamba Uganda ne Nigeria muzeeyo empisa tujjamu empulunguse nga bezitagwa muti zebajjamu kubeera nti batutikka fe tusinza obungi empisa embi fe tusinza okukola fefe nnyini fe twereetedde obuzibu obwo kusatu ekyokuna oba ekintu tubeera nti Bannayuganda tubeere nti tweddako kuba tumanyiddwa n'empisa ennungi tuzisudde ajja onekera wano wabula kaatyamu amamera Kampala abaana okusobola bangi nnyo tebayigire emizeeri kyakyamira kyatebigiriza naye mu ssomero nabyo bweyonongedde okukola ki batuuka wano talabawo kitaawe talabawo maama we talina bwali sipekitinga so nga ye ayongera kwonoona ati tubeeramu batutadde mu bantu ab'empisa embi omwana Munnayuganda tosobola mugambako obakola booti ne booti oba mubuulirire ng'omuzadde mubuulirire nga mubuulirire nga bwe muva awamu wandeeta oŋŋambako kati kisooka Bannayuganda ayagala kujja Dubai alina miliyoni 3 z'anaalagayo ng'amaze okugula tiketi aguze ne visa n'akatanda kubeera abaziina bali bameka abaziina abalina kubeera Uganda kubanga kukomako bakusalako tulemesa nga tulina na $2 n'otandikira wano otandika okuyiya n'obeera nti obeerawo okubeera nti empisa zaffe zonoonese tetugambwako amateeka ga Dubai gonna tugatwalira mu ngalo bwe twagala bwe tweyisa olaba nti kati bakoze eki basazeewo okubeera nti badipootinga abantu abo okubazaayo nenkubiza Bannayuganda mwonna buli omu abeere mu ssaale eri munne nti munno mugambeko bw'oli naye mukwano gwo 2 3 5 tujja kubeera nga tuddayo mugende gwaffe nga bwe tuli era ab'endagaano ab'enda emu abantu bannakalaama nabwe kityo tujja kuwambuya nnyo nti empisa zaffe ziddeko era buli omu yeebereremu tweyanziza nnyo mukuluceya tweyanzeeta akasembayo abatulaba mwenna akuza omwezi nga 8 omwezi ogw'e10 waliwo show eyategekeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeyawaddeyo nga charity okuyamba kwabo baganda baffe ne bannyinaffe bwe mulaba basiibukira empisa eyo mwawiri abeekalakasa baagala okudda ewaka oba okitegeera kati eyo show yagiwaddeyo nga tugenda kusoloozaako akasente akanaagulirako abo abanaabasobose obutafuna sente zibamalawo bonna ne Allah abaana abatusobozesezza batusobodde okugulira abantu nga 2 nga twakafuna lisiti y'abaana 416 abakatuwa details zaabwe amannya gaabwe z'amasimu passport number n'ekisinga okukozesa abalenzi bali 116 abawala bali 3 naye ku baana 416 ndowooza 10 nga 3 tebalina passport 10 nga 3 tebalina passport embassy yakola empapula 405 era nejjo bawandiise wandika bawala abato abapya abatalina biwandiiko era
tebalina biwandiiko abantu bonna bawerera ddala mu 1000 bali mu 3 oba 25 kyengeza kula nti abantu bangi eyo sho emu eyinza obutavaamu sente zinza kuza baana abo bonna kituufu oba okitegeera ne bwebanga buli tiketi yaddiramu ebyo bitaano tesobola kuza baana 10 waka giba mu mitwalo 50 ejaddiramu eyo sho esobola vaamu emitwalo 50 ng'ojjeeko ekisaawe n'ojjako ez'abategesi n'ojjako ezakozeseddwa nti ezisigaddewo ng'amagoba ziyinza obutajjayo ezitamaana abo naye bwe tunaatusoboddeko bonna oba 10 oba 15 oba 2 alhamdulillah betujja okukola ki ogende nabo kati tukubiza gwe munnayuganda wenna gy'oli mujje mu bungi mu eyo sho etiketi yaddira mu 10 kyokka ne ordinary eya VIP yaddira mu 2 mujje muzisange ku Mpombo African Restaurant tugende mu bungi tuwagire tuweereyo tusobole okubeera nga tufuna akasente akawerako okusobola okuzaayo abaana abawerako insha Allah. Manya eddoboozi sigadde bampita Hassan the Rocks. Tumira mikwano gyange bonna aba staff ya Mpombo Restaurant, management ya Mpombo Restaurant, ne ntumira ba directors bannange omuli mukyala wange Kifa, omuli muganda wange Seka Kasimu ne Haji Musa, mwenna mbagala nnyo ne bakasoma baffe mwenna mwe bali kutuwagira kama Katonda batukumire. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Naye akaterekeka nga 29 tulina Ugandan Convention etegese Hayat Regency ennaku 2 kijja kubeeramu abantu abalange ambuzi ebyaki kijja kubeera yannaku 2 nga 29 omwezi guno nga 29 omwezi ogujja n'asatu era kuliko ne bagenda okubeera ati bannalulungi nabo bajja kubeerako ku Hayat Regency tubakubiriza mujje mutegeeze bannamwe mwenna eyaffe convention ya mukaaga ebeere nti gibeeramu kubeera nti bannayuganda tuwukunda ensi yaffe tugiranga bonna bagimanye kubanga nsi ya mirembe, nsi ya ddembe, nsi ya ssanyu, nsi kyobola abantu bagiyita Power of Africa. Buli muntu ayagala okulaba ku Power of Africa okulambula ku River Nile okulya ku ngege ennungi enda ku Victoria kati ebyo byonna biri mu nsi yaffe ebyo byonna biri era bayita mwenna mujje mubeerewo ate era nenkubiriza buli muntu yenna obuvunaanyizibwa owaki yenna alina gwamanyi abeere nti ayamba ku bannaffe bonna abali obubi abalwadde abalamu abali kati awiiri newa basobole okudda mutaka na buli muntu yenna abasobodde atuuse eddoboozi eryo mu bukakamu ne mu buntumulamu mwebale nnyo kumpuliriza tweyanziza nnyo nange akatalekeka abadde babuuza ku nsonga za abaana bana abalenzi abaafa Mia ewamu ne Hassani. Alhamdulillah bonna bazeeyo e Uganda era kigambibwa nti omu yaddwa. So ababadde mu nteekateeka ezo obukose nga ne mukulu kikomeko yaliko bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala atakumira mpeera abatukumire naye ng'emira abagenzi batuuse mirembe mubeere bulungi. Kumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 5 8 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.